tewettiranga omuwarabu olw'ensonga tasaana bulamu bwo. Tewettiranga mu kiyumba oyo mukamaawo tasaana bulamu bwo. Ne bw'obanga oyita mu mbeera etya, ne bw'obanga oyita mu mbeera ekutulugunya, ekunyigiriza, ekuleetera kiri ekikugamba nti wette, muganda wange, nzize nkugambe olunaku olwaleero nga a living testimony. Tewettiranga omuwarabu mpozi yennyini nga yakwetidde, naye gw'okeera ku makya nti wette olw'okuba akutulugunyiza, olw'okuba omukooye oyagala kumuviira, muganda wange obulamu bwo buba bugendedde bwereere. Era nzize nkibasabe nti baganda bange mwenna abali mu nsi ezo ez'Ebulaaya, ensi z'Ebuwarabu eyo, yes tukimanyi muyita mu bizibu bingi bamaama, era nga kyemusinga okusaana right now ye muntu agenda obbabeererawo, omuntu agenda obbakamfatinga, omuntu agenda okwogerako nammwe, agenda obbattira obudde awulirize ebyo ebibaluma. Era naawe ne mbasaba ne mbagamba, gwe buli w'oba owulira ng'olina omuntu gw'oyagala okwogera naye, nze nkubira nsiiba mbagamba nti nno ku Instagram kwendi, gwe jangu following Instagram page yange, onkubire essimu esobole okuyitamu, nja kukukwata twogere ku ebyo ebikuluma. Osanga tusobola obisalira amagezi. Nze omuntu abagamba eyo gye muli nabeerayo, era nga n'abangi bendabyeko ababaddeyo, era nga bangi bendi nabo wano mu ssaako yange, bentambula nabo, nnyumya nabo, benseka nabo, nga nabo baali babaddeyo. Ate nga amazima gani nti by'oli mu kukaaba nabikaaba, abalala baabikaaba, okyabikaaba, n'abalala bangi nnyo bagenda bikaaba. Mu ekyo yenze Sheila Adita amwebale nnyo okumbeererawo ku bbanga lyonna gye tuvudde emabega. Abali ku Facebook page yange simanyi kyenja bawa, mbaagala nnyo. Abali ku YouTube channel yange mweyongere okusubscribinga waako no mujja kumwetaaga, ne w'olibanga gwe tomwetaaga ojja kufunayo omuntu amwetaaga. Subscribinga, kwata ku notification bell nga video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo. Nga mwabali kakiiko ku komiti yaffe eya YouTube, commentinga abantu basobole okumanya endowooza yo, ate era naawe bakurecognizing in one way or the other. Tugenda kwogera katambi ka muganda waffe Omunayuganda yagezezaako okukomya obulamu bwe. Twamulabye nti yeewanise waggulu mu ddinisa ayagala kubuuka agwe wansi. Ne yeerabira nti nno yes, oyinza okuba ng'oyagala kubuuka otaase obulamu bwo, naye batya obulamu ate bw'oyagala okutaasa gwe kennyini gw'ogenda obukomekereza olw'okuba ng'olina omuntu akusindiikiriza. Ffenna tukimanyi nti nno omuwarabu mubi, yadde ate nga wali n'abalungi, ate nga abalungi be bazibu okusiŋŋaana, ago ge mazima. Naye ky'oba tokolanga mu bulamu kwe kukkiriza mukama wo okuterawo embeera ekusindiikiriza okukola ekyo totalina kola naddala nga kyabulabe. Oyise mu ddinisa oyagala kugwayo, bw'ogwa wansi osobola omenyeka okugulu n'ofa nga tozze mu kutambula, osobola omenyeka omukono, ekiti kisobola okufumita mu maaso eriiso lyo ne livaamu, gwe kennyini osobola okwetta, oyagala kutaasa bulamu naye ate n'ofundikira ng'obuse. Kati waneeno we mbagambira mbakubira omulanga ne mbagamba bannange ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakuba kyeyi oba erirwanirira eddembe ly'abantu mawanga egyo mukolera ebitongole bingi nnyo. Mu vidiyo zange ezasooka basiga ababadde mu ngoberera ebbanga obutambi obwo mubulabye nnyo nga njogera ku bitongole ebyo ne mbawa n'ennaba zaabwe ez'amasimu. Era ne nkugamba osobola okuteekawo claim yo ku mukamaawo, ate ennaku zino eno Saudi Arabia yabibagonzeza mu abakozi nti nno osobola okulopa mukamaawo ne bamuteeka mu nkomyo, osobola okuteekayo omusango ku mukamaawo ne bamunona ewaka oba ssente ne bamukubisa ne fine. Ne tubagamba nti nno osobola okubawandiikira message n'obategeeza embeera gy'oyitamu, gwe kennyini ng'omuntu olaba nga bikususseeko put ebikola wansi, biteeke wansi, omugambe sigenda kuddamu kukola unless nga ngenze mu kifo bwekiti ne bwekiti. Leka mukamaawo omumanyise nti nno oyina abantu abali mu bulamu bwo abamanyi nti nno you do exist. Mukamawo mumanyise nti nno gye wajja okukolera wajja kunoonya ssente wabula tewajja kubeera muddu, tewajja kuttibwa. Era mukamawo mumme eddembe ery'okutulugunya limumme, naye gwe buli wakola ekintu weeyongera kunyigirizibwa, weeyongera kunyiiga, oluvaamu nga weekyawa kyovula bamukola bad decisions. Naye ekyo kyonna tekisobola kugasa. Muyina kukola ekintu kimu, mubeerenga mweyamba mu ngeri emu eba endala, mutuukirire kampani zammwe ezabaleeta, mwogereko nazo, kampani gye mwatuukira nazo muzituukirire muzigambe, bwe ziba zigaanye mulyoke mujjeyo effumu lyammwe erisembayo. Effumu lyammwe erisembayo beebo abalwanirizi b'eddembe abali mu mawanga ago. Omu n'akikola baganda bange,
kijja kubanga kibayambako yenze Shila Adita akatambi kanene kaweeko munno omulala ayinza okwetaaga embagalanya.